Alright, tutandika butandisi tugenda maaso ate nete okuva mbanda faba mubende film stars tutandikidde ombulambalamba tugezaako okulabika ntulaba firimu yaffe emanyikiddwa nga The Heartbreaker nate jukira twolekera kitundu ekyokubiri n'enkatono nnyo tulengera Kanaluzaala wajye yava so nga batugamba nti bannaffe aba Fredex Motion Pictures okulabika ne bakutuusaako entandikwa ekifaananyi egenda maaso kale bwe tulengera ebifaananyi bino ebiri mu black and white bituze butereevu mwana muwala Rita embeera n'ebyo ebyamutuukako luvannyuma lw'okulabikani yafuna disappointment manga mulenzi yali amusuubiza okulabikani amuwasa be yamusulawo mu kyaki ekyamuviirako n'okuba nti mukadde waafa. Banange video ekyagenda mu maaso naye bana ekyambadde nkusaba genda wansi wa video eno nyiga subscribe onyige ku kadde deni omala okunyiga kadde nyiga olo nkwegayiridde nnyo bambi nkwegayiridde nyigira akadde onyige olo isigade tugende maaso video egende maaso. So nga Kyomugisha Brenda akomyewo nate Magembe Badru tugende mulako mwene etandika batugamba nti Bihika Victoria Muchibi Simon ngakwerezanga Ibra Tosubwa Nakajubi Maria Twina Masiko Rahim Katusime Mary firimu eno olugero lwayizibwa Lukabe Frederick atenga Muchibi Simon Welfare tutandika butandisi Lukabe Frederick ono yabadde ku kamera atenga Kyomugisha Brenda locations manager bagamba Lukabe Frederick ye muwandiisi Magembe Badru Kyomugisha Brenda script advisors Lukabe Frederick nena Guja Gladys ba editor bayo batugamba ntwina Masiko Rahim prompter atenga Magembe Badru ye casting designer film ya fene etandika Lukabe Frederick najabira ku sound songa Kyomugisha Brenda ye producer atenga Masadde Yusuf Isa ye director tutandika butandisi efirimu egenda maaso kaakano wano wenyini wetwakoma oba wetukuma ekitundu ekisooka ono yawulira nga akameme kaseemu ate olukosi omukazi abadde atandise okwesiba simanyi kubira ku ono simanyi kubira ku oti ekintu kibadde kimulese wala ekyo aj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 a mbw ate amukubira kaakati nno ye yalowooza awonye omanyi bagamba totta kibe nga tonna kikenenya ndusu gweoyinza okulowooza mbu noowonye nnyo naye nga bakwongera kuseetula bakuza kateebe olyoka ogweyo bulungi nga tewali n'omu ayinza kutaasa etandika butandisa Heartbreaker part tugitandika egenda maaso ate natenga bulijjo Emmy nze nkwereza kale netuddako eri Mama Rita mukazi wattu naye ebirowoozo tebimuggwako buli kaseera abeera mu birowoozo abakazi bano balwawo nnyo gwa mukwano naye bwaguyingira bw'ati baaba ate abeera wakati mu gwo kyateerabira lwe lunaku olwo lw'embaga olulabika okuba nlwavaako ate baawe okuva mu bulamu obw'ensi omwana bwe yajja n'eggulire ng'asaatuuka eggulire yaleeta eryali lirabika nti abaali balinze omugole omusajja okutuuka essaawa yonna nga balinda bulinzi wali eri pasita be nga ssako ekigambo omusajja yajja n'akaama gwe baali balinda sayidi eno oli gwe mulinda ng'ali eri awasa wange olaba n'ono gwe kitako ali mukuwasa guno gwe mbadde mulinda awasizza omulala awasizza bamugasi mukyala yagamba tekisoboka ebisale ebisinga byolabanga ebitasoboka mu nsi muzeeyi presa yamuleegerawo byebintu maama byali mu kujjukira kati era nga buli wajjukira akaseera ako kyekimunywesa wala gy'okumumala mu ccupa mukazi wattu embeera neyeyongera okulabika nti emusoberera ddala era n'amaanyi muli n'awulira nga gamuwedde obweraliikirivu ne bubeera bungi nnyo ku sayidi ye era n'atamanya butya bw'agenda kulabika nti akola ensonga eyo kale nno buli watunulira muwala we nga zeemu oggwa mu mukwano ekyo kimweraliikiriza kubanga enkya bayinza okuddamu ne bagwa mu nsobi y'emu kakati nno nojjukira akasimu baakamuwadde kati abajja Hello? yakuba
waliwo yamukubira sole buli kimu kiwe naagagwe tofaayo nze maze omutereeza buli kimu kiwe naye alowooza ye mugezi esimu ngimu n'agamba essimu nze ngimuwadde bulungi nkolera naye gwe omulimu gukole nze mmanyi era amagezi ge gwe musudiya ebyomusudiya njagala alabe ate yeekange omusajja ali mu nseko bamupokere sente amanyi ali mulava amanyi ali ku ddofe kumbe baaliko balina kye bamuzanyeemu ku bbiri tamanyi kituufu njagala weetegereze kirabo naagagwe tofaayo buli kimu kiri kiriya tewaliiwo tabu tewali kyakwekwasa akomyewo ewaka ng'akwate kuba ayingira munnange firimu egenda maaso akomyewo ewaka maama ali wano ali mu birowoozo owayi mwanange kwini wanje mami era okyali namugamba maama okyali mu birowoozo ne mami naawe oli maama ngaamugamba naye maama ng'olowooza bulala tokimanyi nga oli yani musajja wange nga bwe namugamba ni okimanyi kitaawe yali musajja nga mwagala nsolo kitegeera naye namugamba maama ekintu kyogera kituufu naye kati mbuuza kati maama asobeddwa tamanyi kituufu kyakukola naye maama tonzijjukiza namugamba maama sooka ove mu bintu ebyo tulesagana nakiro namugamba ekintu kyogezaako okumbulira saagala olwenga wekimbulira essaawa eno richard tubireke namugamba nti essaawa eno buliwoozi ebyemabega ate kindeetera okuba nti ositula pressure oluusi kiba kirungi ebirowoozo byemabega n'obireka ne bigenda kuba wootabireka kugenda nze just nkola revenge yange n'agamba nti nze abasajja mbamanyi bannange kati teyabuulira maama w'ekyama ng'amugamba maama ekyamazima saagala weraliikirire nti oba ndi mu mukwano abasajja nze nabayiga era nange noonya we neesasulirira baamumenya omutima naye ayagala kutula muntu mutima kyova olaba omwami ono baali bamupangidde akakodyo bamutuge bamwambaza oluguwa bamutuge naye ne wabaawo essimu ejja ne bagamba nti abasooke balindeko baagala bamukenye n'endusu kati tamanyi ono enjo gwaliko gwabibiita gwalowooza nti mukazi we era amwagala nnyo ate mukwano gwa Rita nfanfe ali wano alenze obunnyo amanyi ali mulaavu ngenda kusabayo budakikanga kati namugamba nti ka second soko mpeeyo obutikitiki ngenda kuzibi njagala obe ng'obikka amaaso gozibirize kati namugamba kati njagala kusuulako surprise ate abakyala baagala surprise surprise kino ekigambo waliwo eby'amakulu mangi oyinza okugamba surprise kumbe otegeeza gugumula kati waliwo gugumula omuntu n'agugumuka kati ng'amuga ngenda kubala 3 2 kati ng'era omuddo ffe bw'abeera omukazi essimu gye yamuwa nga tajjaayo essimu n'agamba nkuleetedde omuzinga gw'essimu bannange kati ate ebikolwa byo nga bikuba ku mutima n'agamba olabye embaati gwe nkwini bannange otaling n'amugamba bakuzanyisa kuba embaati giwulire surprise n'amugani onkube surprise makeke n'agamba ebyange byonna bibyo ngenda bikuwa n'amugamba njira omanyi bwe mbadde eyo ku mulimu wulira nendowoozaamu ku ssimu yo kati mbwe abadde ali mukola n'amanya nti simanyi omukyala essimu gy'alina si nnungi konze kankuyiwemu n'agamba kankuleetedde embaati ogiwulire kati embaati ogirabye eyiye enkadde n'amugamba ni embaati ogirabye omulayini oziteekemu kati ng'amugamba eyiye enkadde ogenda kujjamu layini zo oteekemu eno empya essimu omukazi gye yamuwadde tuba tuli awo mami tunaakuba mami twakubye n'agaasooka olindeko ono waliwo essimu emukubirwanga naye buli we bagikubako ate avaawo
yamugamba tamuyinaamu ssakka era tamweraliikiriramu wadde n'aka. Naye bw'ajjukira we yabeeredde ne Rita waliwo essimu eyakubiddwa. Essimu eyo olwakubiddwa ng'eriko mamittu. Ono bamukubira essimu eriko mamittu. N'oli bamukubidde essimu eriko mamittu. Kigendererwa ki ekigenda mu maaso ekyokulabika nga waliwo okubuzaabuza? Kintu kino simanyi naye munange abantu bamanyi okulowooza obumu. Kirabika balowooza kye kimu. Tugenda maaso munange. Oli ng'ayogera ku ssimu. Start kakati ndozo ngenda kujja mu line Kati oziteeke mwene yo gye nkugulidde, then njitwalire Ibra. Manya simu ya Ibra mbi bambi emutawaanya. kakati ng'atandika okulimbalimba omukazi mb'omanyi Ibula mukwano gwe. Kati mbu Ibula talina ssimu ayagala amuwe essimu. Siimye nnyo. N'amugamba ndi mukwana essimu gy'ompadde njeyanzeege. Essimu eno Wabula essimu yange nayo nkyajagala. Jjukira Ibula ayogera ne Enjo. Okumanya Ibula mukwano gwa Enjo nnyo babadde basukumya ababanda batuga omwami ono. Ebiseera ebisinga buli olaba ebizibu nga bijjanga gy'oli sooka okwate ekkalaamu obale wawe wagenda obubi. Ebizibu ebitera otuuka ku bantu biba birina obuvo. Katugenda okudda eno. Yagoba akabwa n'aleeta akabologoma kadduka. Banange mwana goyina engeri gy'otabula. Yamugamba olowooza ndatandise. Nze sirina kye natandise. mama oya Ne bannange wa nnyoko yakunaaza ki? Bannange olimu olweva. Ni omuyindi Kati ng'amugamba omuyindi yakola piki gye bayita Dukati. Ne wabaawo ne bajaaji. Kati Dukati ate eweta nnyama kuuna mu misinde. Ate bajaaji edduka mulambaalo. Kati ne mugira emisinde omuntu adduka emirambaalo baba bakyali wano. Bannange muli kuki? Matrimony home. Matrimonial woman. Baby ate kana akabwanga kaboggolera wano. Akaveeko naawe akakabwa tekamenyi bibyako. Musajja mukulu kye yalaba. Omanyi bagamba kyenkola bannange saagala bakinkole. Omwami ono yakutula omutima gwa munne. Film bagiyita the heartbreak. Kumenya mitima kugiyuza in fact kugitaagula. Musajja mukulu ogenda okwetegereza ono akatima kate kaayulika tebakamenya naye kaakogga olukogga. Wama mukwano tebakusumbuwa. Mukazi gwe yayagala. Kati onaasuukaddeyo kuba tuwadde tugenda ku kyokumeka ekitundu ekiddako. Tugende ku kitundu ekiddako. Gwe fulumanja kukuba gwe wumba omanyi. Bw'otunuulira akanga ne gwe bakanga. Namugamba naye gwe lwaki oyingiranga abantu abakulu bali eno bali mu buzannyo bwabwe omala gajja gawumpugumya omutwe gukiringa gwe kukuba bebi fulumya eri gasiya buloolo. Omukyala munna ali mu kutiya ojja owereeta. Oba oli bannange tamanyi kutiya. Kuba munene ebyobutamanya kutiya bino nebyo bireetera abantu okukyankalanyizibwa n'oggobwa. N'amutuma mugenda oleetere munna amazzi agannyogoga akooye. Muleetere kutuza otunyogaddemu amaanyi agasimbula. Yingini wabaawo neetaaga ka intercooler aleete. Naye abasajja baasirwa n'otuma musajja munna amazzi ku dduuka ng'oli mu buliri we ssebo oli mu kuluma kawundo. Kale bakuleeta nga bagataddemu obugirita ng'okaaba. Oyinza okwagala okumanyira n'osussa okulumya muntu oyinza okulumya kuba libasanyulyo gwe alumya munnange. Naye oyinza okulumya n'osussa. Ate omuzungu agamba too
much of anything is always bad. Buli wolumya n'osussa ebintu tebitera kubeera bulungi. Kati ndowooza olengera Enjo bajja okusinkana Rita. Bamukwano bamutaayi. Baba nunga bajja kusinkana. Kati ng'amugaa tuyita wali ku madaala. Oba tugende tuzannyemu kapuulu. Munange nga bajja okuzannya puulu. Sinema egenda maaso. Era twagala okuba nga tumanya ludda wa gye biggwera ne firimu yaffe eno. Kale nno balwawo okubanga balabagana ng'ab'omukwano. Nene lwe babeera balabaganye ate wabeerawo munange kiba kirina okutambula. Naye yategeera nti nno omuntu n'agamba nti omusiro oyo muleke yamanyi ye mugezi. Ne bamuyiiyiza akatego we banaamussa ng'awulira abalagadde. agenda ategeera okuva ne leero. N'agamba njagala akimanyi Singako. nti waliwo abantu ab'amaanyi ku ye. Nakukitegeera okuva ne leero nti buli lw'obanga oyiiya kino ate waliwo abeera ayiiya ekisi. N'agamba nti gwe muleke ajja kulowooza nti buli kyakola ye wakabi. Alowooze nti byayiiya ge magezi. Ajja kukitegeera naffe gye tuli ababaaya. Tugenda maaso. Nti omuntu ne bwoba ne ssente mmeka embwa zikujjolonga. Nange omanyi abasajja baabo nti basajjalaate. Baagala buli kimu basajjalaate. Naye si bukyakya asajjalaata leero yasajjalaaseemu awafu. obadde obeera bukyasajjalaata leero yasajjalaaseemu awafu. simanyi tone wabula yali yambika laavu tulina okumanya. Kaakati mu kaseera kano nga bagenda maaso n'okunyumya. Yamugamba nti omusajja ono omukwano gwatandika yali yagumubikka. Kaakati balabika Enjo baali bamwagaladde era nga naye omukwano alabika ayina muyitirivu nnyo eri omwami oli. Naye bwe yamanya nti omusajja ono amwagala n'asumulula omukwano gwe n'alaba ng'afunye omusajja naye mbu baali sibalina wala we baali batuuse. Siwaali wala wonna we baali batuuse. Egenda maaso. Omusajja yatandika omwekengera. Balina engeri gye bamugwamu batya tujja kumanya. Kati bo bali eno bali mu kusanyuka. Ebigambo byonna omwami oli bye yali ayogera byali bireetedde Enjo okuba nga akkiriza omukwano agumuwe. Ne waliwo ekyamukanga. Kati kiki ekyamukanga tujja kulabika nga tumanya. Era bajja batyo mugwamu weetegereze. Munnange bagenda maaso. Okakasa. N'okulayika nti banyumirwa. Okakasa. Ekyo nno okulaga nti abantu batambula bonna ogenda okusanyuka baba bamukwano nnyo. Kubanga ono jjukira ali made of honor woli olunaku lwe baali bamuwasa. Munnange kabanga keetooloola bagiyita breaker mu Emmy's production nga bulijjo. Kati musajja mukulu oluvannyuma ali wano. Omenye okuba ng'osula n'omusajja naye omukazi owange maama naye Enjo sooka okyuke naye twogere. Kiki naawe otutunde bubi ontawanya. Onjitone. Kiki tone? Nsaba owulirize ebigambo. Namugamba olira kyegamba. Wanje. Kiki? Mpulira nga ntuuse ntengu waliddo. N'agamba naye bannange nga nninze ebbanga eddene bulala. Myaka 2. N'amugamba nti ebbanga lye tumaze ery'emyaka 2 nga tuli ffe. Ono omusajja mugumiikiriza. Myaka 2. Akawundo tekamulumanga. Olunaku olusooka papa. Kati okusooka bintu byali bigenda bwe bityo. Nga bw'omanyi omuntu gw'oyagala ate omukazi asobola okwewa n'olowooza nti byonna byawedde. Nze n'otulo tuno. Namugandika naawe. Enjo. Owange. Enjo. Angela. Okwebika. Soko olinde. Ekyo tekikunyiiza. Soko. Kati mbu omukazi yamugamba mbu tebannagenda waabwe mbu oli omukyala mulokole. Bakazi abalokole mbu genda okuba nga abaira ng'olina ky'ofunye omala kulabika nga mugenda ewaabwe. Kati bamaze emyaka 2 akawundo tekamulumanga.
kati oli naye awulira atendewaliddwa basola ku kitanda ekifunda ekibafunza okubeera awamu naye omukazi afuba oteekawo oluwonko. Kaakati tugenda okuddako ewa musajja mukulu Ibula. sobola okuyimirira ne mugamba naye Katonda lwaki tokugala kyekisooka. Kaakati ebiseera bisinga omuwala ono yali yeebuuza lwaki Katonda tamwagala, kubanga naye kennyini omulundi ogwasooka omusajja ono yali amwagadde, kubanga heartbreaks zibeerawo mu bulamu. Munnange bw'ogwa ku muwogo akaawa tekitegeeza nti tojja kuddamu kulya muwogo, tekitegeeza nti muwogo yenna aba akola ki akaawa. Kati yali azzeemu okubanga ayagala omusajja, naye ate omusajja era gwe yali afunye najja amugwako nti bwali bulimba. Ye nno kyova olaba agamba n'agwa ku musajja yasooka n'amulimba, n'owookubiri n'amulimba, abasajja bazannya muzannye eyo birikomawo ba Katonda yatamwagala. Ne muwera abaana bana walabye obuzibu obeera mu fa bwe kikuyamba Fred tabeerawo ajja bwalu. Kale no munnange agenda maaso banyumya omwami ono Ibula alabika ali family friend nnyo w'omukyalo ono Rita, era ng'agenda maaso n'okwegamba amwesimisa engeri gye babeeramu ewaabwe. Muganda Fred taba nawo nenkwaga nti family nsukka abantu nga bali mu baana kudda waggulu zibeera n'obuzibu. N'amugamba nti ekireetera bano okuba ne bakwatagana ewaabwe batono. Munnange bagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya. Kati family buli mubeera abantu abangi mu family mutandika okubeera nga temukwatagana. Abantu babeera bayombagana kwekyojja bwekyojja kino kiri ng'oli mukambwe. Kakati no ono wamubuulirira era weerabye ebizibu byade bigenda maaso n'okutuukawo. Ekintu kyola n'agamba nti nze omusajja ono yatuuse n'antama butami nga ndaba mukwano gwange gwali mu kuzannyira ku mutima, omutima gwo nga gwali mu kubonyaabonya, ne ng'ekisajja kanje nfunira ababbanda bano abaana bakituge. si birungi. N'agamba ebintu ebyo kigenda maaso n'okukola si byagalira ddala. Kati ate Ibula alumirirwa nnyo naye ng'amugamba omanyi Tony ekya Tony embwa eyo omusiru oyo njagala mufune mu ssaawa entuufu tulugunya n'ogirumya omutima. N'agamba olaba kyakola ebintu byonna bye bakola abasajja okulabika ni baagala batukutula emitima, naffe tulina onnoonya bwe tumukwata. Kyova olaba yabuuza maama we, naye ddala maama omusajja wawe osobola omukwata n'awulira nga naye omukutta awazibuwulira. Era buno yakuba Kokasa oba mugambe ki mukwate tuwulire eyo kyegamba kuba tekimanyi tulina. Kaakati no ssebo Tona amanyi mbu Ibula mukwano gwe, kumbe Ibula ate omukwano gwa Tona we gukoma ogwa Rita we gutandikira. Wulira yenyi mwana sitole ki brother ndikiya mwana ndi wano sirina tabu kiliya walla mwana mbadde nina amawulire genjagala okuyitiramu. Omanyi eno malaya yange Rita sikia omesikia na malaya yange mwana empa kumajaa mwana malaya oyo yanfa. kyogamba yavudde okuwa sente n'akuwa n'essimu. Kati mbu yamuwadde n'essimu. Ali eno yenyumya abavubuka abasinga bino be mubeera eri simanyi oyo kiki kyaggwa dda. Enjo gosinga okwagala. Kati nga byonna byogera biwulirwa wano nga bw'ayagala ennyo enjo. Ekyo kya Besimani nkisanyukira naye. Kati ng'amugamba ekyamazima nga bw'obimanyi njagala kuwasa enjo. Kati ekyagala omuwasisisa enjo bamaze emyaka 2 atakombya. N'agamba oyo mbwa naye falo oyo demu mule oyo tomwogerako. Kati oyagala mbeere best man tugende tuwase enjo ng'ate omwana abandi ombonyaabonya. Bamutadde ku loud speaker. Ine bannanga abasajja nga bazibu. Nze gwayita malaya wenze mbwa. N'agamba naye nga muwa ssente. Ndaba oba omusajja ono oba ayinza okuba at least kyakola. N'agamba naye nzenna amuyise wumbwa kali wona ye uyo huko yenzanyira ku mutwe bwetu. N'agamba sebo nze gwazanyirako bwe kati nno obusungu bumweyongedde. Kati yagamba game tugenda gikyusa zibaleta sente. N'amugamba ni olabye mulaganyu sente. Ekituufu omusajja sente zo zimulaze
kakati wuyo alanise kuyita malaya we munange ebintu byensi bizibu gwoyagala abatakwagala ate gwotayagala yakufiira ku Katonda oba lwaki yakikola atyo kyo abaawo kyakubaawo no yamugamba tumutekwe nti apaana yagamba si wakufa kati nze nize kwagoba ogenda mutubya naganze mbadde nize bulinzi gwe ow'ekigambo kyo ndagandi gwe mundekere musajja mukulu ali wano yakwesulubabba yesulubabba byuma byo byagwa mukazi yali agala amulikodingira akayimba ali wano yesulubabba munnange ate ow'amagezi nti nfunye olulenzi kale nno bakujja bagambe uleeta omusajja wo kale nembeera erabika okuba ni eri wano togirabanga wulira musajja mukulu ekintu ng'akiteeka ku levu ndala kugambye ali wano adalya budalya Rita amwagala naye amwagalako akasente takyagala kukola yafuna omukazi yafuna muzigo gwa dduuka wuliriza tunulira kakati simanyi ba mukama nyambe eno ekituufu aliita nenjibba njagala omukazi ono mubbe guno omusege gwaliita muno mwe gwesiruwaliza muno nakusooka kakasa nti njagala nsooka enfuna awali kadi y'emmotoka eyo y'olugibba ngitundirawo ate sigitunda ku kyalo kwali njagala munyangalaze singa mmala mukaana nyamba sebo nomanyi lwaki Katonda ono muzibu n'ababbi bamusaba ababbi nabo Katonda kwegamba ebintu bya Katonda muyina obigendereza n'omubbi mulaba mubbi kubba nnyo naye nga tebamukwata bamukuba engwala n'azibuuka kumbe basaba Katonda ababbi wuuyo yasaba Katonda nyamba keyogezi gye katereka ebyapa byewaabwe kana agenda okujjukira nga amaka ga kitaawe wako nga tunzi kakati munnange oluvannyuma mwana muwala yadda wano n'alowooza naye mu kulowooza yajjukira lunaku lumu lwe baali ne mukwano gwe n'amugamba nti Enjo munnange omanyi lwaki olwaleero ndi musanyufu kati yamuyita babe nga banywamu ng'ab'omukwano kubanga kuva dda Rita jukira baka sente waabwe weekali kati ng'amugamba munnange naawe olinga abadda nkyaye baali batutte akaseera okuva ku kiri ekyali kibaddewooko munnange olumu baba balwawo okulabagana omanyi wabaawo ekintu ekigwa mu bulamu ne kibakanga mwenna buli omu n'akwatagage tutuno Ebula gyali mulungi talina tabu yonna kale nno yambuuza ku mukwano gwabwe Ibula n'amugamba nti mwana gwe okimanyi nti nabadde ntambula nenjangwa ku maali kwini wangi kati ng'amugamba simanyi na bwe nyinza kikugamba mwana muwala ng'amugamba nange olulenzi lulabika bulungi n'amugamba nti olulenzi lwantutta omutima n'amugamba nti omusajja ali serious yagudde ku mulenzi sisobola mukwano manyi abawala temuliba kubanga ndi mukwano gwo nga wannawo n'amugamba munnange saagala kulaga lulenzi lwange n'amugamba naawe tuli ba mukwano lundageeko ndulabeko n'amugamba olengera olulenzi bwe lunyirira kati ali ku bifaananyi wano alaba anyumyanga bwe yali afunye olulenzi n'amugamba ndukulage olulaba olulenzi olwalaga Enjo kwe ndaba bubi balongo tabuki kumbe mfunyemu obuzibu namugamba Rita abasajja nga bakamba namugamba ono ye musajja gwe nagamba nange ono ye musajja yali amwagala ye yali bba wa Enjo namugamba tono musajja gwe njagala bannange namugamba byoyogera oli ku muzuuli oba otaddemu buteesi bulimba ate
naga mwagala nnyo kwetuusa bwetuusa namugayi musajja gwenjagala ge mazima kati mbubbaawo owange gwengenda ofumbirwa kati emwami wange bulijjo gwenakugamba yakanda mugamba bino kino nakiri ng'onamugamba apaana obuddemu mwetegereze namuganda mulabe bulungi okufa wange ddala namugayo oyo omusajja siyinza kubanga nkoze ensobi gega amatama agakaleka ye musajja oyo namugamba omusajja yoyo nakamala omenyeko omutima nagamba sokulindeko bino ebintu nga bizibu omutima gwakamenyeka ate nzire mumenyeko omulundi omulala waliwo bagamba ekuba omunaku teca naye neekuba omugagga mu byalaavu ate naye bannamutikwa kati amaanyi gamuggwamu okubanga ye ne mukwano gwe baagala omusajja omu ekyo kyali kitegeeza ki nti ensi nfunda oba abasajja be beeyongedde okuba nti babula bafuuse babbula kati